abali ku channel yaffe eno Kyayiti mwebale kusaba abasabye. Buddu emaze ekikopo n'ekitwala, ekubye Kyaggwe goolo 1-0 n'oluvannyuma Buddu n'etwala ekikopo eky'omwaka 2024 Masaza Cup. Buddu yekitutte. Olunaku lw'eggulo nabagambye nti musabire Buddu esobole okuba Kyaggwe. Waliwo bannaffe wano abakomentinze ku vidiyo gye nataddeyo eggulo ababadde basabira Buddu n'ababadde basabira Kyaggwe esobole okuba Buddu, ng'asookera ddala badde bamuyita Magi wagambye nti tubasabire abatali bakunja bye baba bawangula. Kwegakyo badde otegeeza nti tusabire abo abatali bakunja bye babeera bawangula, ekitegeeza Buddu yawangudde. Webale gisabira Magi, webale kubeera na ku Kyayiti, nkwagala nnyo. Omulala ayitibwa Shaluwa wagambye nti Buddu oye, naawe webale kusabira Buddu. Buddu ewangudde ekikopo ekitutte, ekubye goolo 1-0. Nwabaawo Nicholas ogambye nti oswadde Kyaggwe oye. Nicholas twakubye dda, Buddu etutte ekikopo. Omulala oyitibwa Owen Maya wagambye nti nange Buddu, tegeeza naawe obadde owagira Buddu, webale naye kubeerako, nkwagala nnyo. Nasembayo bakuyita Ben Mulindwa wagambye nti Buddu oye, tegeeza naawe owagira Buddu. Mwebale gisabira Buddu ekikopo ekitutte, ekubye Kyaggwe goolo 1-0. Mbaagala nnyo abali ku channel yaffe eno Kyayiti, mugende mu maaso n'ogyegattako.